nze bobo ndabanga bwe nfaanana nyinza ogana kolabo bobo ndaba abantu lwaki bajjawo kolabo mawulire gajjawo kolabo abantu bajjawo kolabo ne bagamba nti atoyagala battle SB4 yajjawo kolabo lwaki agijjawo kubanga bina byayogera olwaleero byonna bindaga obuziina bwange ne bindaga obubi bwange ne bunyanika bulungi ne bunteeka kale ne bunkomerera ku musaalaba nga teri ayamba ate yakuleta yagalodde mu kyalo kale Yesu kati nkunyumiza SB4 ate engeri jajja kubanga Yesu alina abadde antuusizza SB4 zokunkwata mawulire wano in fact abadde wanjawulo kuba mu bannamawulire abasinga bwe yajja n'amala okunkwata amawulire yampa emitwalo egi era nasanyuka kuba nze mbadde nga njagala okuba bannamawulire nga nezimbawa siziraba kituufu nga tolina kasiimo k'omuwa nga sina kasiimo ate ye yampa kale yali wanjawulo mu kutandika bwe yatandika sitori yange namweyanjuliza kuba naye simulabanga naye nga awaddeyo omukisa akunoonya alinako nga bannamawulire abala kuba yasooka yagamba tubakisubiramu nti ogenda kusaddaaka nte kuba nti oyingira ennyumba nanyiiga nnyo papa najula n'okudduka wano ne SB4 bwe yajja ate bwe yajja okuzijjako amawulire amaze oganzijjako yampayo emitwalo egi nasanyuka kuba nze bulijjo nze nali ngambawa abaali bakunoonya twatandikira ne SB4 so mu kutandika mutandikira ku biki strategy okukola yatandika okumbuuza nti Clever gye tukunoonyeza twagala kumanya nga bwombuuza kati nti oli mu mbeera ki nendaliko mugamba mwana kino kyenkola nzizaako kino bwenti bwenyimiridde bwenti bwendi so mu kutandika okukola awo biki byakuyambako mulimu ebintu byanyambyeko era abalabi badde batasobola kunnyamba kubadde tebamanyi na gyembeera abamu nga baga nti obeera buloba akataluko tebamanyiiyo era basigala babuze so yabanjuliza kyekyasooka obbalaga yabalaga studio wadde kamera ezasooka zaalaga kisenge kyange zayingira mpaka mu kisenge era nzinako omusango tezalaga panti zange zirimu ebituli tezabiraga balina okuexposinga obuziina kubanga bali basazeewo okuexposinga bagenda batalina kugenda kale mukama yamanyize mukama ne bwajja mu byenda byange mukkiriza anoonyeemu birimu yabigjemu oba asanga ebitereezo babitereeze kasisobola kugaana kamera era bwe nabagamba bamutaddeyo n'ekinaliro mu kirage ate n'abalabi babeera balina okukola baba batateyo kamera basobole nga okwanjala amazima eri abantu eri ensi egwanga so mu kukola ne SB4 akuteeka in terms of music akuyamba atya SB4 byanteeka mu kamera ze abantu nina mikwano e Dubai nina emikwano wangi nnyo abo bonna baali bakukyawa abanyumira ennyimba za manzi wana nina batamanya kyaddako nga mukama batwala okukola emirimu emirala nga bavudde ku kino ekyaliwo nga bagenze okuyiriba yes abo yabandabisa era abamu ne balaniko ga mwana Clever twakola tumanyi gy'oli bwatukubiranga muziki mwana ngenda kuwaayo kino mwana ngenda kuwaayo kino ku mutimbagano era nange nabirisiivinga nga nebaza mukama kubanga senga salinya ate mu mataffaali gano mu maanyi ga mukama ge naye mu kwagala mukama nenga oba ekijja kinjira kankikole ate bo tebandibadde tebanfuna kulaba kikiriwo osanga nandibadde nga mbeekweka kyevanga nebazanga mukama mu buli be bampa nga mukama nandibadde ngula di kompyuta nga n'omwana gwe bambanja ku ssomero so awo wenyini akutwala mu studio mutandikira wa takutwala nko mu studio yatandikira mu studio mwatandikira wa bw'amala okunkwata amawulire ago gonna ge yakwata nga tujja tutambula mbuza kano ndambuza abantu wano ewange ndambuza ki olunaku lumu lwali tulima na mukyala wange mu nnyumba nanyiiga nga tuli awo tuli mu nnyumba tuyomba tulaba eddirisa bwe lyayatika ndirengera liriri nanyiiga nenfuluma ennyumba nezija mu studio okulongosa studio yange nempulira nga omwana wange afunye obubonero 14 mu P7 ayise bulungi kati nga ndaba mu maka gange ampe essanyu ye mwana wange atanswaza era kuola ekyo nasitukira olengera mu studio wa Anibe nenfulumya olimba webale butanswaza bwe namala okuggwera nempita SB4 nemugana nina akayimba kenfulumiza nempulira kalungi owulira kalina obubaka yes nakongerayo nakalaga
obanjite fan base ye kuba ya SB4 kituufu ne bakagala ne bakola okaminga ne bayongera otega amato kulira chichi kireva je chichi awo tandikiddawo awo mutandikidde SB4 mitalina luyimba ate obalwanta demonti jango okole luno kuba ne buluma akuze mutute wa producer Anbe yakuba bakwagala olina yakuba nakawere yakuba nzika kumbera SB4 atuyingire je anjaga tutunulire biche obutakanyo bugwawo kuba nti mwawukana okuba nti mukyakola wamu gwenga omuntu ne mukwano gwoyo aza kuba nti aleta kamera okuba nti mutombula ekitolo bamutambula mwembi nziramu kyekigwawo buzibu kyo bugwawo kumbera gwe obo buguddewo kale obubaddewo wakati obuzibu obuguddewo SB5 na fan base nene yesebo ate nze fan base yange inzo bantu nokubanga nze anzukiza buzukiza eri abantu ate gwe yeetaaga kuba nti atambuza ekintu yeetaaga Yesu teyeetaaga nze SB4 yeetaaga Yesu teyeetaaga nze kuba SB4 agamba yali mukwano gwange ddala naye sinaana kumumanya yali faniwo yali mukwano gwo yagamba yali mukwano gwange ekyo kinene ssebo okubanga nali mukwano gwo naye nga gwe tomanyi nti ndi mukwano gwo nenkola n'ebyakabi gy'oli kati lwenzize okitegedde agamba yali mukwano papa nze mukyala wange maze n'emyaka 2 ganamanyo golaba gavaamu naye nkyali naye era saagala amukwatako wadde omubuuza ekibuuzo kalawa yali mukwano gwange ate okunkuba ebiraka biba bivaawa mpozi ng'okwagala kwemanyi kweko kubanga munerwa ntwekuba embaga ate nga mu maaso divorce etulinze bekiri lwaki divorce tevaawo okwagala kubeere kwa bbanga lyonna enseeteriire awo tuvuddewo ekyo kisirinze terukiddako njaga tutunulire okomyewo otandise performinga n'ebifo ebyenjawulo otandika performing otandikirwa Clever mu komawo ko bwa abantu okwongera okuddamu okwaniriza ntandikidde ekyempuliddeko kyendabyeyo kisinze ye comedy store gyenkubidde wa Alex Muhanji abo bonna benyimbire wa Alex Muhanji babadde bamanyira Clever gyali mu mitima gyabwe naye mbadde sina promoter akola ki akuteekawo awo kwe kulaba SB4 oba omulaba bulungi nti yanconnectinga ekyokubiri kamyono okunsanga ku sheeyo nga nyimba tezaali nteekateeka zange naye saawa zino mpulira nti waliyo nanyini nteekateeka ezo bwe simanyi nze ndaba SB4 so ntandikira ku kifu kya Muhanji ate abalala okwongera okundaba kubanga kyalimu ekinugguusa mu tuufu kamyoni baba avuddeyo n'agamba nansalawo ku stage najja owulidde gwani yotandika otya otandika otya bbanga ddene nga tetulabaga netukolagana mwali mumaze ebbanga kyanda musinkana mwaka 11 11 years down the road and musinkana ebigembe ebyali ku stage awo obubaka bwe wamugamba obubaka bwe wayogeramu naye bwali emotion oba wakimugamba nze namugamba ng'ekigambo kimu nti ekitiibwa kya Mukama andidde ekitiibwa kya Mukama kubanga nali sinaba kumanya Yesu naye ate wemumanyidde bwe ndabidde n'ebintu nga kamyoni okubanga ajja kushoya nga simuyise kyali kinene bwe sitendereza Mukama mba mulalu awo wenyini bivaawo ebigambo nti Clever agenda kukola oluyimba ne Chameleon kyatuuse ku luyimba togambe kyatuuse ku luyimba kyavudde mu bantu nga balaba omukwano gwa Chameleon ne Clever ajja okuddamu okwega mu kifuba ne bagamba mutuwe kolabo ffe twagala kolabo mutuwe kolabo nze bw'oba ondaba nga bwe nfaanana nyinza okugaana kolabo bobo ndaba abantu lwaki bajjawo kolabo mawulire gajjawo kolabo abantu bajjawo kolabo ne bagamba nti atoyagala bato SB4 yajjawo kolabo lwaki agijjawo kubanga bina byayogera olwaleero byonna bindaga obuziina bwange ne bindaga obubi bwange ne bunyanika bulungi ne bunteeka kale ne bunkomerera ku musaalaba nga teri ayamba ate yakuleta yagalodde mu kyalo kale awo tuvuddewo ninako okuvaawo eyandi tatanjagaliza kyalo naye nkikakasa ntannaba naye kukimanya bumanya nti kolabo eyo asanye okumanya nti gana amannyo bateekamu mateeka oligino gagenda asanye n'okumanya gagenda lwaki bwe atali ng'ali mukwano gwange so mbumpimpi kolabo eyo weeri mwagikolaba tenakolebwa nze njesunga
njesunga ndi producer Chameleon producer ne tunagenda wa Bawa naye producer so Bawa ya producer alondeddwa Chameleon gwayagala okola naye Chameleon gwayagala tujikola ddi mukama ngakkiriza kuba papa Chameleon kati ali busy agenda kuba road mayor olide ali mbintu byakalulu akaluka mutauka zinja bagamba kina ali busy ali so busy so nze wange njaya nanti wajikira nti jangu wano nebigere kosubira okuba nti ogenda kubeera ku stage sina kusuubira ekyo kyawandiikibwa nti olina okuyimba ku bompati kyawandiikibwa dda n'emitima gy'abantu kwekiri okay so eyo concert nino gibaako ate bemanji baddeko ngero kiwira nkyagala nnyo kolabo yo eyibeera okubaawo naye kugamba kino wammanga nti mukama alina kumala kukkiriza atya nosobola kolabo nga tunakola bo mu concert eyakamira abantu bebagisabye oli omukyala Sindalera Beibe asabye kolabo nange nina gyensabye nsooke yaani simanyi waliwo gyoyagala kuyisaawo nze nandyegomba ensooke ya Chameleon naye nkugambye Chameleon nze nga bwe mulaba ne wemba nga nze mbali nesimbi okuba road mayor ate omuziki tegujja kuntwala nnyo mba nja kubanga mplaningira abantu bange ali busy nze mulaba ali busy sisobola bwabanga sisaawa kanagaja tugikole tujja gikola kino kyensembayo ku Clever J kyekikutwala Clever J then tutunulire J mu maaso oyaddako kyekikutwale wabazadde ba Chameleon Yesu yagamba nti bw'otayagala muganda wo neweefuula nti oyagala nze nange tonsaanira ekyo kitudde mu bulamu bwange ebbanga ddene kyobalanga n'abantu bagamba alaali nti Chameleon abantu bagamba nti wandoga owulira bye baŋŋamba eyo nga ntambula kyenva nkimugambaawo era kati tebakyakinfuma kyaweddewo kitegeeza nzijawo amayinja gonna ag'obubi okuba nga nkolagana ne muganda wange ekintwala mu bazadde nkugambye muzeeyi wa Chameleon muganda wa taata wange naye nze nali nanyiiga nnyo n'okusinga ensi eno okunyiigira okutamanya Katonda nanyiiga nnyo naye ekitabo Yesu anziggyeyo nnyo okuba nga nkwatagana ne famire eyo mbadde nga ndi ku mavivi bwe ndi nga nsaba kisonyiwo naye nga mpulira omuliro guli mu nze gugamba nedda tiwaziika Kent munaye naziika mama n'agamba nanti wajjira mu nkukutu nekitegera nti nekitegera nti baamanya nti najja naye sajjira mu ttaala era bwe nayagala ngaokiwalaga sirika n'ovunama muzeeyi n'agamba genda okole byoyagala nze nkusonyiye nkusumuludde mama yali akyabulayo n'agamba nze temujja kunkaka kumusonyiwa mwana gwe nakwagala nnyo kyokka kino na kino munange mama sonyiwa so embeera yali abutazika mugenzi ne mama si yayo yokka embeera yali yava dda muzeeyi Mayanja ye yalowooza nti olimba ndikubye ku ye era muzeeyi Mayanja nziramu okugamba taata olimba salukuba ku ggwe nze bwali busungu bwange na Chameleon okuyimba ennyimba zange gyazimba ate nga nsikiri bwe nziyimba bagamba zaani za Chameleon kikyatwawula nkole ebyanga abantu nga basobola biri organizinga nebya Chameleon nga basobola bikola ki naye ng'omuzadde mmanya ajja nawuli oluyimba n'agamba ono yayimba ku nze nedda oluyimba telwali lwani luyimba ki olwo ensi yaleeta era lugamba noonyeza oluyimba nannyinirwo kakati nannyini luyimba ate si muzeeyi Mayanja oluyimba lwali lwa Chameleon kubanga ennyimba zange oluyimba olwamanzi wanani nawulira nga alukuba ku Lido Beach nga mulimu ennyimba zinalina nyimba emabega nga bagamba nga baziteeka ku album ezifuluma nga si zange naye nga ziraga Leon Island and they had never mentioned me as part of Leon Island so toba nkona mu Leon Island kati ekyo kyokka kyangwa ne ngamba then I'm not there if I'm not there ate wa muzeeyi talina gundi jampa embeera kwa muzeeyi yange yakola mu UTC ne bamugoba n'andeka okukola obutembeeyi ng'omubwandabirira natandika okugenda ejjinja kale okuba amayinja okuba nga mbeezaawo okufuna akasente kenfunye twali tubeera mu kakitange nga mbeezaawo famire mu mbeera eyo naye nange namanya nga simanyi kyenkola mu budde obwo naye kyekyo namanya waka wanyigiriza nnyo nemba nga singibwa okubeera mu famire
Yesebo. Yaba Chameleon. So gwe woyimba ne Chameleon nayimba. Ebiseera ebyo yamazi wanani nsi yaleeta. Enjawuka omuntu okubawula yali akikola atyo okwawula mu. Mukama yamanyi. Ne mwali eddoboozi yali lyerimu. Ekyo kyonna bw'ŋŋamba nti eddoboozi lyerimu. Nze wange nayagala nnyo Buju Banton. Kubanga nayagala ekisingako nga ne oba okopa ddoboozi ya Buju Banton nze ate sikopa Buju Banton sikopa. So Clever tubadde tumaliza ku mbeera ya kolabo ŋŋamba ogyetaaga erina okubeerayo bawa erina okukola oluyimba. Zino kolabo emenya ya Fresh Kid tumenya ya Cindy tumenya ya Dr. Jose Chameleon singa kwetaaga Dr. Jose Chameleon. Ez'abalala tulindemu. Ez'abalala saawa zino tulina boom party concert ya Cinderella BIB. K'osuubira okuba nti ogenda kubeera ku stage. Sina kusuubira ekyo kyawandiikibwa nti olina okuyimba ku boom party. Kyawandiikibwa dda n'emitima gy'abantu kwekiri. Okay. So eyo concert nino gibaako ate bemba ngibaddeko ng'era okiwulira nkyagala nnyo. Kolabo yo ebeera okubaawo naye kugamba kino wammanga nti Mukama alina kumala kukkiriza atya n'osobola kolabo nga tunaba kolabo mu concert. Eya Chameleon abantu be bagisabye. Oli omukyala Cinderella BIB asabye kolabo nange nina gye nsabye nsooke yaani simanyi. Waliwo gy'oyagala kuyisaawo. Nze nandyegomba ensooke ya Chameleon naye nkugambye Chameleon nze nga bwe mulaba ne bemba nga nze mbali nesimbi okuba Lord Mayor. Ate omuziki tegujja kuntwala nnyo. Mba nja kubanga mpulaningira abantu bange. Kakuyege ojja kubeera mu kakuyege. Ali bize nze mulaba ali bize. Sisobola bwabanga sisaawa kanagaja atugikole tujja gikola. Kino kyensembayo ku Clever gye. Ki ekikutwala Clever gye then tutunulire gye mu maaso oyaddako. Ki ekikutwala wabazadde ba Chameleon? Yesu yagamba nti bw'otayagala muganda wo ne weefuula nti oyagala nze nange tonsaanira. Ekyo kitudde mu bulamu bwange ebbanga ddene kyobalanga n'abantu bagamba alaali nti Chameleon abantu bagamba nti wandoga. Owulira bye baŋŋamba eyo nga ntambula. Bye bagamba kituufu. Kyenva nkimugamba era kati bakyakinvuma. Kyaweddewo. Kitegeeza nzigyawo amayinja gonna ag'obubi okubanga nkolagana ne muganda wange. Ekintwala mu bazadde nkugambye muzeeyi wa Chameleon muganda wa taata wange. Naye nze nali nanyiiga nnyo n'okusinga ensi eno okunyiigira okutamanya Katonda. Nanyiiga nnyo. Naye ekitabo Yesu anziggyeyo nnyo okubanga nkwatagana ne famire eyo. Mbadde nga ndi ku mavivi bwe ndi nga nsaba kisonyiwo. Naye nga mpulira omuliro guli mu nze gugamba nedda tewaziika Kent munaye naziika. Mama n'agamba nanti wajjira mu nkukutu. Nekitegera nti tewali mu lwatu. Nekitegera nti baamanya nti najja naye sajjira mu ttaala. Era mwenayagala ng'okyala nga sirika. N'ovunama. Muzeeyi n'agamba genda okole by'oyagala. Nze nkusonyiye. Nkusumuludde. Mama yali akyabulayo n'agamba nze temujja kunkaka kumusonyiwa. Mwana gwe nakwagala nnyo kyokka kino na kino. Munange nakusonyiwa. So embeera yali abutazika mugenzi ne mama si eyo yokka embeera yali yavadda. Muzeeyi Mayanja ye yalowooza nti olimba ndukubye ku ye. Era Muzeeyi Mayanja nziramu okugamba taata olimba saalo kuba ku ggwe. Nze bwali busungu bwange na Chameleon okuyimba ennyimba zange. Gyazimba ate nga nsikiri bwe nziyimba bagamba zaani za Chameleon. Kikyatwawula nkole ebyanga abantu nga basobola organizinga n'ebya Chameleon nga basobola bikola ki? Naye ng'omuzadde manya ajja nawulira oluyimba n'agamba ono yayimba ku nze. Nedda oluyimba tewali lwani. Luyimba ki olwo? Ensi yaleeta. Era lugamba noonyeza oluyimba nannyinirwo. Kakati nannyini luyimba ate si Muzeeyi Mayanja. Oluyimba lwali lwa Chameleon. Kubanga ennyimba zange oluyimba olw'Amanzi Wanani nawulira nga alukuba ku Lido Beach nga mulimu ennyimba zinalina nyimba emabega. Nga bagamba nga baziteeka ku album ezifuluma nga si zange naye nga zizaga Leon Island and they had never mentioned me as part of Leon Island. So toba nkola mu Leon Island. Kati ekyo kyangwa ne ngamba then I'm not there. If I'm not there ate wa Muzeeyi talina gundi jampa embeera kwa Muzeeyi yange yakola mu UTC
ne bamugoba n'andeka okukola obutembeeyi ng'omubwandabirira natandika ogenda ejjinya kale okuba amayinja okuba nga mbeezaawo ofuna akasente kenfunye nga twali tubeera muka kitange nga mbeezaawo famire mu mbeera eyo naye nange namanyanga simanyi kyenkola mu budde obwo naye kyekyo namanya waka wanyigiriza nnyo nemba nga forcingibwa okubeera mu famire yaba Chameleone. So gwe woyimba ne Chameleone n'ayimba ebiseera ebyo yamaze wanansi yaleeta enjawuka omuntu okubawula yali akikola atya okwawula Mukama yamanyi ne mwali eddoboozi yali lyerimu ekyo kyonna bw'ongamba nti eddoboozi lyerimu nze wange nayagala nnyo Buju Banton kubanga nayagala ekisingako nga ne oba okopa ddoboozi ya Buju Banton nze ate sikopa gwe ate nzija wa Buju Banton manyi n'ebiddako. Okay. Yeah. So nga Clever tumuvuddeko je ajja atya je ajja atya eyo kamera ekola bulungi nnyo ye kutunuddemu nene kutunuddemu teyo tendaba ekulaba ekulaba sebo endaba yo kamera sebo Clever ajja atya nga Clever tusoze tumuwummuza nze muzeeyi wange ne mama wange bantuma Muwonge Gerard. Yes sebo naye nawe tebatwalanga budde kuwumbuuza ndani yakutuma Clever gye kubanga nanafuuka Clever gye yasooka kubeera gye Clever. Yes sebo eyo gye gy'owulira nayagala erinnya libeere smart gye naye nga abantu bonna bagamba nti smart bajja lowooza byambalo kituufu naye nga by then ng'ogamba omuwala you look smart ng'omugamba you look smart otegeeza bwongo naye ng'omuwala atunulira byambalo so smart nenjagala nnyo Clever gye kubanga Clever nkuyingira ddala mpaka mu bwongo nti if you are Clever atula mu byambalo atula mu mutwe so gye bwetyo bwejja so Clever gye ne gye tubaawula tutya kati wekisaala kino kye tulimu abantu ke bazzeemu kwagala ababiri abo baawukana batya abantu banjagale ne bankyayirawo mu lumu obutacollaboratinga na SB4 naye lwaki golowooza papa nsobola collaboratinga ne Chameleone ne family ya Chameleone wadde waliyo omuliro mungi ndisobola collaboratinga na SB4 naye SB4 ndowooza ali muntu eyandyagadde okuba nti kati woyimiridde wakusanze wooli kati kintu kirungi okuba nti kati wooli lwaki embeera weeri eyo osuubira nze mmanyi Mukama yakikola ekyo mmanyi Mukama yakikola yakwagala nnyo kuba Mukama yayagala Jacob n'akyawa Esau oba yayagala Esau n'akyawa Jacob yakyawa Esau Mukama yayagala nnyo Jacob ali n'akyawa Esau kati Mukama baba akyawa kati ate nze nange bijja ne ngamba nti kyekiri mu kukyawa papa nsobola okukukyawa nkukyawa naye ate bw'okola ebyakabi bw'ojja ng'okola ebyakabi bisobola okunaazawo ebyali bibi mu maaso go nesigala nga nyimiridde. So awo badde mu lugero okulambulula ki ekikyayo buzibu ki obuliwo obwaddala nga tumuvaako oyo tutule ne management empya gy'ofunye naye gyetya tube nga tukuta obuzibu si bulaba obuzibu buvudde mu bantu abasaba kolabo ate nga abasaba kolabo bandabidde ku SB4 kundeeta mu maaso gaabwe gwe bawulira nti siri collaborating naye olwaleero obuzibu buva mu bantu ne mu SB4 buvudde mu bantu abo babiri mu bantu ne SB4 so mbumpimpi mu bumpimpi SB4 bukyayi bwatadde ewange tosobola kubwogera kubanga n'enkya bwajja twogera newajja kati nga tukola kati kumonyumya yes naye kukiriwo mu bantu kukiriwo mu bantu bawulidde bulungi nnyo nti nagobye SB4 naye nga SB4 namusawo manager okusinza ku mirimu gye yali akoze okundabisa eri abantu n'agaana nangamba njala kubeerawo nga nkuyamba ne mudamu ogwokubiri mugamba naye papa okiwanise ate sinaba kompyuta ozireese ongayi mama lusu ampadde Balamu Enterprise ampadde SB4 media ampadde begase bakwa kompyuta owulidde
kati awo ndaba omukwano gw'abantu bangi ogwegasa okubanga bavaako kye bampa ate nga kye bampa nze wange ndaba mukama nti ayanguyako okusindika meseji ye kubanze bapa badde siraba muntu asobola kunkubira byuma naye ntandise okubalaba ate abasobola okubira byuma nolisiru yange neetera okuggwa nga Dero Magic akubira oluyimba lw'Oluswayiri muluganyemu n'Oluganda nange nja ne ŋŋamba ndi mwana Oluganda lwa kabi naye oluyimba lwa gospel oluyimbira Mukama nduyimbire mu Luswayiri nze simanyi Luswayiri naye ate bwe nduyimba owulira nga ninga gwe yazaalibwa mu Luswayiri naye ng'olulimi Oluganda luwooma kuba omuntu akunyonyola n'otegeera. Kireva management empya ejjadde management ejjezze nga SBF amaze okwanika ekintu nga nina okulaga abantu music gwe badde nga nkola anbe gwankolera nga nakawera enyimbira bene bakwagala olina nolimba lwabakagolo olina anbe yalukuba SBF alwagala nnyo anbe yalukuba ntebi awo wonna mbadde n'emikwano egifayo kubanga kuba ekintu abantu bawulire nti nkomyewo naye papa nga sinafuna wembeera alandodi bamanja mbadde ebbanga ddene abaana balina okusoma olina okwambala studio ekubangi nga bingi nze saza abavubuka bangi ku nnyanja nga badduka ku famire zaabwe ya nga bingi ebyali ne badduka. So management empya yeriwa Clever management empya nabadde first okufuna manager Lukwago oye Munamasaka nali namwagala dda era ogenda SBF amaze okugaana okuba manager ate nga gyakiwanisa empulira abantu batandise okunsaba so ono babadde bansabe banvuma kubanga bayita banawulira tebanalaba nkwatagana yange na Chameleon kituufu olaba baludde nga bansaba naye nga ewange sina sente zijagenda ku TV sina sente zijagenda ku radio sina sente zijja kuleta mu mawulire naye abaana mwana akubanja ku ssomero asome nze ino mwana wange Jeremiah ne Trace Bakita mwana wa mukyala yajja naye mujja na nnyina lwakuba nti baba byogera bagamba nti olina kugamba mwana wo naye nga amazima gaaliyo gatyo ye mwana wange Jeremiah gwe muzaddemu omu ya ate nga n'olyo myaka abiri nga n'omwana simusuulira era mbadde nga muweerera nze bapa ngenda ku bodaboda egyolaba ne shezimu nzitambuzaako ekigere n'abampadde shows n'engano zituukiza mbaddiza ssente zaabwe wadde nga bo baga nti omulimu omwa ssente azirya ng'ozizaayo mbadde nga nzizaayo bwe mba nga sikuba ekivulu. So wenyini awo kubona masaka kubadoka Munamasaka yazze ku board yazze ku contract oba naye yazze kugezesa adduke nga SBF obagaana obuvunanyizibwa togamba kugezesa kugezesa kubanga Munamasaka mubadde munoonyako ebbanga emabega wali naye bandaga boss konti ono Munamasaka ne mulope namugamba Munamasaka aliwa nagamba taliiwo naye ojja sobola omulaba era nga ebikivulu kyonna kye bantaddeko nkikuba kufiirawo naye Munamasaka munoonyeza nga simulaba maze okulaba nti SBF musaba kuba manager tayagala kuba manager ate nga ntuse ndaba ku Seriteeka Music wadde studio tenaggwa Munamasaka bwe muwadde obwa manager atandikiddewo video ya buluma akoze yawedde asasudde oluyimba mu studio endala lwa Luswayiri peke yake lumaze okuggwa. Ennyimba zino wakubyemu ku bigoma oba bakubidde bukubizi kuba oli producer naawe? Engoma baginkubira naye tebasobola gifulumya nga simuli idea zange manya abantu kye baagala sawa zo oluyimba lunekoze Oluswayiri balongeddeku mu gita n'omulere naye bw'owulira feeling yalwo ali mu luyimba ayimba terucollaboratinga na gita naki era magayi mulindeko nzijirwa kuba transport gye siina singa walumbira. Clever mbuza ebibuuzo bisatu nkugamba ekisembayo tube nga tudduka mbuza ebibuuzo kuba wagambe naawe na saidyo olina byeyagala okumanya oba olina byeyandagadde okumbuuza mbuza ebisatu tuwunzike nange nkubuuzeyo ebisembayo bibiri tuwunzike. Ekibuuzo ekisooka yesebo lwaki abantu mubabuulira ku butukuvu ne mubapokera obulokole? Ekibuuzo ekyokubiri yesebo ekibuuzo ekyokubiri bwe ndabirira omwana atali wange n'abira successful bulungi nina mufumbirwa alina kuba mukozi wange nina kumwefunza. Ekibuuzo ekyokubiri. Ekibuuzo ekyokusaba lwaki abantu baagala Yesu? Ebibuuzo by'obuuza byonna biri mu layini ya Bayibuli katandike naye nange obadde olina okumpaka kisazeemu kimu mbimuuziza byonna mbibuuzizza. Ekisooka ogambye abantu lwaki tubabuulira mazima ku Yesu si kyekyo? Abantu bandyagadde okumanya amazima naye ekisooka abantu amazima tebagaagala lwansonga amazima galuma.
amazima galuma nege munonye chobola kamera zajja mu senki kyanga zikwane underpants zirimu ebituli okulaba nti Clever Jedala yono gwe tumanyi besebo then ekyokubiri lwaki weweerera omwana wo n'akula abantu balowooza olina okumwefunza kibeera kirambulule bulungi kiri kitya nkubuuza bw'olabirira omwana oba nkijjayo nkiteeke ku mukozi nti bw'obanga mukozi w'omuwadde omulimu n'otuuka n'abeeranga muganda wo ng'akoze ayina kubeera awo olina kumwefunza nti ono nze mulabiridde nze mukoze bwe nti alina kuba wano si bwe kirina okuba naye olumu waliwo olina okuwa ebbeetu ne yeeyongerayo gulu kano lwaki abantu tebaagala Yesu kuba yaleeta enjiri entuufu abantu gye bandi bagadde okumanya kaakati bwe tujjayo okujja okujoogerako enjiri ya Yesu tukoze bubi tuzizza musango temukoze bubi naye abajeemu be bangi kati mutwe Yesu ne we yajja bangi abatamukiririzaamu Yesu mulungi ekira kyonna good kati nno Yesu mumuteeke nga ku ntikko yazimba studio eno Yesu yakuba amataffaali Yesu yalabidde famire yange emyaka 2 nga nkyalina famire yange naye nze gami nsanze abavubuka bangi ku nnyanja nga badduka ku famire zaabwe ekisembayo kibadde kitya lwaki tebaagala Yesu abantu tebaagala Yesu kuba yayogera amazima yajja n'amazima okuwulira amazima n'ekigambo wamma kali njogere bulimba gy'oli tutandike kwogera bulimba si bulimba neero yogera amazima ne Yesu bamwagala enno nga tudduka Clever obubaka obusembayo eri abantu bakubukinga bakufuna batya ebivulu okunonya okufuna ebivulu n'okuwa shows mpe namba ya Namasaka njibanze njanjulira abantu naye nga bwakyanyamba nga wanonye namba good nze abantu abali eyo obubaka obusembayo ne tulina abantu ba Katonda tulina abaana ba Katonda Bayibuli egamba nti abatukuvu balibeera mu nsi omwo era abatuukirivu balisigala omwo owulidde kakati kwekyo nze sirabayo balokole sirabayo bakatuliki sirabayo basiraamu nze sirabayo bw'oba olabayo abaliyo mbuliraako lwaki abantu bankyayo obutukuvu papa nze namba ya manager wange omupya eri 0772 38 49 61 bamuyita Munamasaka manager Lukwago Deusi yabukinga ebivulu byo n'ebisigadde byonna ebivunanyizibwa Clever gye ekyantesesaawo manager nze nina mikwano gyange mingi egibadde gingamba nti papa jange onkubirewo akavulu nina omwana wange mulwadde nina mikwano gyange mingi egizindopera mu mbeera bweta ate nga zindaba okuyimba kyangu nnyo nsobola okubakolera okubanga bejja mu buzibu obwo obulimu naye kusale muntu alako nga video ya milioni 5 kinfosinga okuteekawo mu manager era nteekawo mu manager mmanye nti ekisankibikkako then muwe nga muwulira okuva eri omulala abagamba bwe munemesa Munamasaka njakiwa Kasiru nkikabire kiggala muzibe babere nga bebangavanirira Clever abantu ngeje tulire Clever ate nga neje bonna bayimbi nsaba abantu bawe kapeera tufune kuyimba olupya ne firi y'obuntu abantu bafune bangambye nina amalala ana papa banga yo namba mubadde mundaba amalala papa abanje gali mu kuba otuwadde interview n'enkofiiro gijjeko abantu ne balaze n'abantu bebaagala osobola baggulirawo emizigo wano waggulu ne balaba ku face n'oba wakapeera ne tudduka tuyetoolole tujja kuba tuyongera ne Clever gye kasa twaniriza bulungi ekibala kya Mukama Katonda akituwadde jirani pongezi kwa kazi za leo wangu nimefika leo mchana sijisiki vema maumivu moyoni pesa zimekwisha wengi waondoka naumia kwa ninajulikana zaidi na wakapanga kunishindisha kila kitutu sasa nimegundua walikuwa nyoka kubwa wenye wanapanga kunimaliza yao zimepotea ndugu zimepotea mbongo abantu bakwagala olina ama baganda bangabali eyo mwekwate ku Yesu mufanye kazi 24/7 hakuna kulala kubanga ne Mukama naye mukozi munaffe mwekwate ku Yesu teri mulala tebabagamba nti mwebereremu Yesu yatubereramu of course 2020 I makaiko the game changer bwetu tutambudde bwetu I will praise him today and I will praise him forever preaching and teaching my brothers and sisters he is the master king of the kings lord of the lords not death and no stress Amanya Mpito Mugabe Clever J keep watching Star TV yeah, man, never change the representing dial. Exclusive dropping soon Maziwa nani wako mbongo zimepotea si aleta amina sweet mama
ojja kunkutula Fire kaboom, fire kaboom. Kaboom, respect